Gavumenti ey'eggwanga Uganda yeetaaga ssente obuwumbi obutanaba kubanga bumanyika. Ssente zino nga zaaki? Ssente za kubeera nga boonoona, okwonoona oba okusaanyaawo dozes obukadde n'obukadde obwa doozi ezaali zaagulibwa eza okugema COVID-19. Mu biseera eby'emabega COVID-19 we yagira mu ggwanga Uganda, abantu bangi bagenda ne beegemesa. Uganda ng'emaze okufuna eddagala ly'okugema, abantu bangi beegemesa, abantu bangi baatya era bangi baagaana. Ebimu ku bifaananyi ebyalabika nga bitambula, abamu ku bantu bano ab'ebitiibwa nga bagemeddwa, baminisita nga bagemeddwa, n'abantu ba bulijjo ennamba esinga nga nabo bagemeddwa. Abantu bangi nnyo baazira okwegemesa kuno, ng'era olaba ekigenda mu maaso kati nti waliwo okugema okwa endwadde ez'enjawulo, naye abantu abasinga batandise okukendeeza laavu y'okugemebwa, era abantu abasinga obungi batandise okugamba nze sijja kugemebwa, ate nga kino ddembe lya muntu okusinziira ku kitono kye mmanyi. Kakati bannamateeka oba ababaka ba paalamenti mu paalamenti eno ey'eggwanga nga bayita mu amanyiddwa nga chairperson owa health committee amanyiddwa nga Dr. Francis Ayune. Atamanyi Dr. Francis Ayune ye musajja eyajjayo oba eyawangula Evelyn Anite saidi ze Koboko, omuvubuka eyawangula Evelyn Anite mu kalulu akakubibwa Koboko, oyo yakulembera akakiiko akamanyiddwa nga health committee mu paalamenti. Kati nno agamba nti National Medical Stores bali stack ne dozes eza COVID-19 obukadde 10. Nga nno zino dozes obukadde 10 ziri expired. Emiliyoni 10 eza dose eza COVID-19 ziri expired. Kati nga beetaaga ssente ze batannyonnyodde, ssente mmeka ezigenda obbayambako okubeera nga boonoona dose zino obukadde 10 eziri expired. Omusajja ono amanyiddwa nga Dr. Francis Ayune yagamba nti by December 2023 obukadde 10 obwa dose eza COVID-19 vaccines zaali zimaze okuba nga ze-expiringa. Era n'ategeeza nti kino kyava ku bantu okubeera nga demand ntono, abantu abeetaaga okugemebwa nga batono nnyo. Uganda Medical Stores nebeera stack n'obukadde 10 obwa doses eza COVID-19 vaccines. Era n'ategeeza nti eddagala lino lyetaaga okubeera nga lyonoonebwa, era Uganda Medical Stores oba National Medical Stores NMS beetaaga ssente eziwerera ddala zaataayogedde muwendo ezigenda okuba nga zibayambako okwokya okusaanyaawo mu ngeri yonna esoboka doozi zino ezaagulibwa ssente. Dr. Ayune nga bwe nkugambye nti teyayogedde muwendo gwa ssente, wabula yategeezezza bannamawulire nti NMS oba National Medical Stores ne National Drug Authority balina okuba nga basaanyaawo doozi zino. Era mu statement yagambye bw'ati, it is the National Drug Authority that bills NMS for the destruction of the vaccines. Nti National Drug Authority ebiringa National Medical Stores okusaanyaawo doozi zino. Ono nno yakiikirira Koboko Municipality nga wenkugambye yawangula Evelyn Anite, oyo kyemmanyi mumujjukirako kiri we have the maje. Omukyalo oyo Evelyn Anite yawangulwa era kati takyali mubaka owa Koboko Municipality, kati waliyo Dr. Charles Ayone nga yakiikirira abantu abo era yatuula akakiiko kali akakiiko kali aka medical akakiiko kamanyiddwa nga bakayita batya, akakiiko ak'ebyobulamu health committee kwatuula. Era ategeezezza nti twetaaga essente zaatannyonnyodde. N'ategeeza nti Auditor General ali mu kubeera nga awummula amanyiddwa nga John Muwanga mu biseera ebyo yalaga nti gavumenti yali ekoze loosi mu ddagala lino eryali limaze okweexpiringa $78 million. Okitegedde? Retiring Auditor General John Muwanga indicated that the government was starting a total loss from expired COVID-19 vaccine excess of $78 million, about 400 billion shillings by end year.
nti mu mwaka ogwa 2023 egwaggwerako eggwanga lya Uganda lyali limaze okukola loosi mu excess ey'eddagala eryafikka ate lino ne limala liri expiring oba ne liyitako. Uganda yafuna oba yakola loosi ya buwumbi 400 obwa siringi za Uganda nga bwe bukadde 78 obwa ssente eza US dollars. Moses Kamabaale ono mumujjukira Beti Kamyago yayogerako nti ffene mwami Kamabaale singa tulwala tujja genda bugenzi bweru n'ebirala mubijjukira bulungi nnyo. Moses Kamabaale ono nga ye CEO oba Chief Executive wa National Medical Stores yagamba mu biseera ebyo nti the declining demand was main contributor to the stock pile up and expiry. Nti abantu okuba nti eddagala balyagala kitono oba abantu okugemesebwa okwegemesa bakwagala kitono kyekiviiriddeko eddagala lino okubeera nga liyitako nga terikozeseddwa era eggwanga ne likola loss eya ssente ziri obukadde 400. Kati mwe mukyali ku bukadde 400 nti omuntu omu yabwegabira kati nno wano eggwanga likola loss ya bukadde 400 ate kino kyenkuwaddeko. COVID-19 vaccines zino abamu okwetolola ensi yonna baavaayo ne bavumirira vaccines zino. Abamu nga bagamba tezituukiridde, abalaba nga bagamba mulimu chemicals ezitali za bulijjo. Kino ng'aba NMS abamu ku bakulu abo bagamba kyekyaviirako abantu ennamba esinga okubeera nga tebaagala kubeera nga beegemesa. Kati sawa zino eddagala lyayitako. Eddagala mu kuyitako lirina okubeera nga lyonoonebwa. Oba okitegeera, eddagala mu kwonoonebwa gavumenti yeetaaga ssente. Naddala ekitongole ekyo ekimanyiddwa nga National Medical Stores ekigenda okuba nga kyonoona miliyoni 10 eza doozi, naye gwe doozi obukadde 10 nga zonna zaayitako ziri expired. Gavumenti erina okuba nga ezoonoona, destruction okuzisaanyaawo, beetaaga ssente zaatannyonnyodde. Naye nga kyonna kyekiri beetaaga ssente. Dr. Charles Ayune akiikirira Koboko Municipality mu Parliament eno ey'e11 eyawangula Evelyn Anite oli we have the maje ategeezezza eggwanga Uganda nti eddagala lya COVID-19 lyayitako. Oluvannyuma lw'okuba nti lyayitako teri muntu agenda kukkiriza kubeera nga agemebwa. Kitegeeza twetaaga ssente okubeera nga tusaanyaawo eddagala lino. Eddagala eryo lyenkulaze oba lyenkugambye Dozes obukadde 10 lina okuba nga lisaanyizibwawo kubanga teryakozesebwa. Abantu bangi baalitya okusinziira ku Dr. Charles Ayune n'ekitongole ekya National Medical Stores abagamba nti tulina okuba nga twonoona eddagala lino, naye tagambye ssente mmeka NMS ze yeetaaga okubeera nga bagenda kuba nga basaanyaawo Dozes zino. Naye ge mawulire genjagala okuba nga nkuwa Red Zone TV kuwali bw'oba tonaba kuba nga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate ne kade ka notification obeere ng'otambula naffe.